This is Ground Media UG. No man can handle me. I say I need you and I can't let you go. Me need you and I can't let you go. Only we say that when I young bulako. Mr. Francis. Bailando yali mufo, give me the vibe and na 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 na. Bailando yali mufo, tomalaga. Never take a commentary. You are fantastic. Manya nze Francis Baguma, team leader ku Maestro Studios. Era nga tuli basanyufu nnyo okubanga tugezaako naffe okugatta etafaali ku music, nga tulina bias mu live music especially. Mukimanyi nti buli lwakuna olusembayo twegatta wamu ne Protea Skies Hotel ne tuleetera abantu baffe omuyimbi waabwe omwagalwa gwe babasabye mu show gye tuyita The Skies Exclusive. Show nyingi nnyo zibadde zikolebwa concert zetukola, mulimu abantu abamu ng'oluusi batya okugenda mu bantu abangi, naye ng'ate yandiyagadde okulaba ku vinka one-on-one in an exclusive experience. Nga temukubidde bifaananyi, tamulabidde ku screen wala nnyo naye ng'amulaba. So ne tugamba katufune product esobola okuleeta abantu abatonotono abasobola okusasula ssente ezo okufuna experience eyo. Era nga twaleetako abayimbi bwemwalabako, twaleetako Chameleon, Blue 3 mwabalaba nga bali baludde performinga. Ogwasembye twaleese Fire Baby era kyeyakoze kyabadde kisufu nnyo. Ne tulebera ddala nga eddibu eryo teri muntu asobola kuddamu kukola ki kulijjuza wabula the one and only Vinka. I think for me who is Uganda's biggest music export currently. So we are proud okuba nti tuli naye. Show ya Vinka jagenda okukolera abafaani be ya Lwakuna luno ennaku z'omwezi nga 29 ku Protea Skies. Tutandika ssaawa emu, enzigi zigulawo ssaawa 12. Omuyimbi alinya ku stage wakati wa ssaawa 2 ne 3. Nekyandibadde kirungi ssaawa emu n'ekusangawo n'ofuna ekifo nga kirungi okuyingira emitwalo 10. Ate emmeeza ya miliyoni emu abantu bana ng'egirako ekyokunywa n'ebyokulya. Tuli mu rehearsals ezisembayo olwaleero no ku Maestro Studios. Vinka agenda kuba performing on the Maestros Band. I think band eno kati zisinza okubira abayimbi kati wano juzi twavudde ku show ya Rema eyabadde successful era nga
tusanyusa okulaba nti ate katugenda okukubira omuyimbi kati bangi kumwe gwe mugamba nti alidde mu banne olwendo omwaka guno mbanjulira vinka okubaniriza ate n'okubayita ku show ey'olwokuna luno. Thank you. Vinka, you're welcome. Thank you. Abanda bakusanyuka TV bampita vinka abasinga mumanyiga vinka. Ni wano ku Maestro Studios olwokuna luno tugenda baku Skies Hotel ne di Maestro Band mbesunze mujje obuyimba bammwe bwe munyumira nga nze yabuyimba ngenda bukola ze mbesunze. See you Thursday. Vinka is a whole package, to be honest with you. Vinka for me is a whole package. The people who know me, I'm a big fan of music. Nina ddala ate abantu abali talented nga si bakuwuliriza nnyo. Omuntu asobola okuyimba, asobola okuzina, asobola okuentertaininga. She's a full package for me. Era ensonga lwaki twawulira nga tuli banjawulo okubanga mu season eno wali ndi ayocha ali willing okujjako mu kyalo wali ku Skies Hotel Protea okubaako nga asobola okukola naffe n'okuentertaininga abayimbi abo. Yes, so kyensi nkumuwagalako kyekyo nti asobola okuentertaininga n'owulira nti sente ziweddeyo era n'oba nga atosobola naawe okwongeramu n'okusobola okudda. We are not mediocres, tetwagala bintu byolosazisaazi era twagala nnyo okukola ekintu nga kimalayo. Vinka ajja mu kifo ekyo. She has on the place. Vinka. Suubira okuyita ku sheno bwe batuwa ekifaananyi. Abantu abatali bato nnyo ate aba appreciating music omulungi. Emu ku byo. Ekyokubiri tutunulira abayimbi abalina talanta nga si yakuweewerereza. Nga Makono ofulumiza hiti y'olwaleero tukutezeeteze bintuntu kubanga wali tewali kutega. Ogenda kuba ne microphone, ogenda kuba ne band. Abantu ogenda sasula sente okulaba. So omuntu asobola okukola ekintu ekyo betutunuulidde era bw'olaba betuze tukola tutya betuze tuleeta. So tulabira ddala nga Vinka y'omu ku bantu abali mu kifo ekyo ate nga asobola okutwongerayo ddala n'okusanyusa abafaani be. Alina abafaani bangi naye mulimu bafaani abamu nga tajja sobola genda mu kisaawe ky'abantu emitwalo 2 naye ng'ate yandisobodde okujja mu kifo kirimu abantu 2 bwe 3 n'anyumirwa ate n'asigala nga omuyimbi we amwose buliro oluganda oluwedde ate nga n'omuyimbi naye naaba nga afunye obudde obuwa bafaani be abo abagala experience ng'eyo. So ebintu bibiri ekisookera ddala be bantu be tusuubira okujja batuwa ekyokukola naye n'omuyimbi asobola okukola ekyo. Okuyingira ssente mmeka? Okuyingira emitwalo 10 egya Uganda gyokka. Abantu 4 nga magado fune meza ya mwenge exclusive million emu abantu 4 ejerako echupa ebbeyi ddala n'ebyokulya snacks era nga sawa ya kakati surprise Protea Hotel Skies ndoza emu kuzisenga mu hospitality business. Abantu abo bajja kubeera received bulungi, security weri, parking nnungi, emmere nnungi, experience yonna wali amazima matuufu gali nti yanjawulo. So netumanya nti bulundi gumu mu mwezi omuntu ng'awulira nti tasobola kugenda buli lunaku mu bandi mu bivulu afuna olunaku lumu najja bandi esookawo the Maestros, then omuyimbi najja n'ayimba n'otuula bulungi n'onyumirwa ne famire yo tewali bintuntu bisasamaza mikka jerusa abantu amangi bataagala tegibeerayo kugamba waliwo ebitajjaawo wali ge mazima abantu bokka abajjawo ekika kya Makono abakolamu sente zaabwe. So n'abalala omuntu alina kujja saawa mmeka okutandika okunyumirwa di Maestro Band? Saawa emu yandikusanze ng'otudde because saawa emu mu kitundu the Maestros baba batandise okukuba baliftinge atmosphere muyimbi agenda okujja nga wedde vibe ekoze ki bweri agitwale mu maaso ate abawe ekisukka wakaawo. Oyogedde ku byokunywa, emmeeza kubako n'ebyokulya? Emmeeza kuliko n'ebyokulya kugirako plata y'abantu 4, plata ebeerako ebifi by'ennyama eby'enjawulo n'ebyokulya eby'enjawulo n'eccupa ey'okwagalako, a bottle of your choice, single malt 12 years and a couple of them. So abantu abagala okufuna ekyokunywa bijirako ku ssente ezo. Naye nga nze ndowooza olunaku luno olwokuna omuyimbi gwe tuleese abadde ne success y'amaanyi nnyo nti tewanjagadde kumusubwa. Nnyimba ze tuwulidde nga Bailando, Believe n'endala
ndabanga tulina experience enjawulo tugenda kuleeta mu nnyimba ezo kiwandibadde tulina kusibwa teweetaaga kunyumiza. This time Mpulira bulungi because before yali Lwomwa. Unfortunately I missed it. Naye this time yenze. So I'm in Chulika bulungi. It's my first time okola ne band, but not my first time to work with a few individuals of the band. So chinyangwide nanyo, I'm excited. Yeah. Chanjawulo ki the maestro band kyeyina okusinziira bokusinga ku band zokoze nazo. Sisobola kinyonyola kuba nkugambye nkoze nabo abasinga otegeera with different other individuals. So buli omu ali unique in their own ways. Era nja kuba nkibalaga on that day. Yeah. Ketusooke tufuneyo ku bibuuzo oba oliawo because siriwo nze nzekka mu kizimbe ndi ne bannamawulire bannange abalala nabo ate bakubuuza ku bibuuzo. So okay. Vinka, recently right now winning one skies. Are you not scared to be replacing her, or was that kind of prepared? I'm not replacing anyone. Let's be guided. But kunyonyode ne bagamba nti every last Thursday of the month. Okay, you are the next to winning one. Yes, so what's there to be scared of? Vinka is a unique brand. Lwomwa is a unique brand. No twayimba oluyimba lwaffe amaaso bw'oluwuliriza right now n'ennyimba otegeera oyo Winnie. We twali ku luyimba lwaffe olwa Chekecha n'ennyimba otegeera oyo Vinka oyo Winnie. So we are both unique talents. Amanya bampita Abe okuva ku mukutu ebyokya mu Uganda. Ebibuuzo byange ekimu kigenda kugendewa Vinka. Yeah. The Maestro Band yaze management geyagala Vinka entertaining bafans ba The Maestro Band ababaddewo already every Thursday ku Skies Hotel. Otegera concert ejja kujja mu time yayo. Ne bafans bange balina kimanya sagala concert defining Vinka ng'omuyimbi. But one thing I can promise you, ennyimba zo ngenda zibawo. Then ekibuzo kyange ekigende wa CEO. Mulowooza kuba n'abayimbi oba oliawo webale nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Mpoza gambye mukutu ki? Ebyokya mu Uganda. Ensonga gy'oyogedde nkulu nnyo. Abayimbi be tuyita abamu nga abataakyalika ennyo ate be bayimbi abawaniridde music. Tubalowoozaako nnyo era tusuubira nti exclusive eddako tusuubira nti tugenda kukola ekikadde edition nga tugenda kuleeta ku bayimbi abamu bokola ki boyita nti abatakyaliko. Abamu tubagezezzaako nga bali bize. Nze nganze omuntu omu nzikiriza nnyo mu bayimbi ngaabo tebakyaliwo nnyo naye nga ate balina music kati nga Irene Namubiru baani. We are in talks okulaba nga tubaleeta Klebajje wanabakkiriza okujja naye ne bafaani bafana babakkiriza nti ajje bamusabye ebiseera bisinga onambuza ekibuuzo bakiwulidde bulungi tusinziira ku bafaani kye baagala n'omuntu asobola okukola kya okijjamu. So si bonna nti abatakyaliko basobola okujja wali naye mulimu bangi abasobola okujja era bagenda kujja era mujja kujja mubakoleko interview mujja kubalaba nga bayimba. Webale nnyo. Kale amanya Ekituufu. Naye kati yonna gye bannanga ng'oli eyo yagala Vinka yonna gye bannanga mbadde nkusaba ojje olabe Vinka. Naye concert ejja kujja naye ennyimba zo ennyimba ez'akabi zisinga concert. Otegedde ennyimba zo zigenda kujja. oyogedde ku nnyimba Vinka. Ennaku zino tulina abaana kye batandise bakiyita AI, artificial intelligence. Baddira ennyimba bakwata oluyimba lw'omuntu ne bayimbisa Vinka nga yayimbye. Ekyemanyi nawe kyali kikutuuseeko ne bakuyimbisa mu kolabo gy'otaliimu. Oluyimba lwali mu ababitusi baluyita batya Crazy Company. Walimu naye nga tewagenda mu studio kuyimba. Naye ennaku zino kifuuse ekizibu. Baddira n'omugenzi najja n'ayimba. Nakola nawo kolabo. Kino kitegeeza ki saawa zino? Ku timu yamu yaswangiza tulina yazaawe saawa zino yakoze oluyimba lulungi ennyo. Abaana ne baddamu ne bakola ate oluyimba ne baleeta omugenzi n'ayimba. Owulira otya mu kaseera nga kano ng'otadde oluyimba olulungi?
No, like ekirungi ekiriwo nti original version buli omu aba agimanyi era eba ku maybe YouTube y'omuyimbi nannyini luyimba, so bano bonna abacreatinga ebiriwo I think ffenna bitunyumira naye original version tuba tugimanyi. Okay. Yeah. N'akabuuzo akasembayo akalala, bantu bagamba wafuna nyaashi n'ofuuka ekizibu, nyaashi ddala yo. I don't think that's a question though. Kibuuzo Kiddemu ntya? musajja akubuuzizza nti nyaashi yo oba twagenda mu artificial insemination. Tubyebaliza Katonda. Okay, vinka mbajja kubuuza zeddan okolanye baba mbadde mbuuza ku nsonga ya parenting, okikoze otya okubanga music atambula bulungi, family eri bulungi, bukimu nga kimisinze abayimbi batya okuzaala naye gwe vinka okimaintains ate ng'oli fresh? I think nze ng'omuntu neeyagala. I feel like kitandika naawe where you have to love yourself enough. Then family yange eri very supportive. Omwami naye ali very supportive, ayamba we mwetaagira. N'omwana wange naye si wa mutwe munene takaabakaaba. So I think when so but ne mukama. Yeah. Okay. Vinka, tuze tukulaba olina collabos nyingi. Nze Edwin kola n'omukutu gwa Crown Media UG. Nga maiden concert. Vinka, tuze tukulaba ng'okola collabos ez'enjawulo. And today it is your exclusive. Tusuubire nti bw'oyimbako nabo wanaabawo abajja bakuyambeko oba it is only Vinka maestro. Is it only Vinka oba waliwo banne abagenda omuyambako? It's Vinka's exclusive. Naye usually wembeera ku events bwezityo nange bayimbi banange batera okunsurprising azo tomanya yeah mwe temwagala surprise. Okay, nze Joseph Makumbi nkola ne NBS. Ekyange kigenda wa team leader maestro band. Bulinako otya mufuna abawagizi abapya kubanga ekintu mukikuba e Kampala wano. Omuntu mubuulire omuyimbi sawa meka watuukira. So akole byakola nga amanyi nti sawa 2-3 sawa. Omuyimbi agenda kutandika saawa 2 zennyini, so mbadde nsaba bw'oba osobodde okwate ekifo ng'obudde bukyali oleme kutuula wotagenda mulabira kubanga weyagala oba toyagala alina abafanzi be bangi abeesunze omulaba, so kwata obudde. Okay. Era kituufu. Bampita Boniface Mezaya, BM Focus ku YouTube, then Abukede TV. Vinka tutumama gwo omu ku bayimbi betumanyi abalina reaction ku stage naddala nga oba omuwagizi aze nagira oba nazinako naawe. This time around bafani basuubire okubanga Vinka bazina mbonna. Kale ntegedde gy'olaga naye I think ekibuuzo olabika okibuuzizza bubi kuba ngambye bafani nga bajja ne bazinako nange because usually this mukana akaseera ndi pushing olimba lwange all over you naye when you go to my pages videos zijjudde kuli nga ndi ku stage ne bafani bange just obuzibu we bujjira jangu naye ate tonkwatirira otegedde awo obuzibu we bujjira tojja kunkwatirira tubeere ki bad touches osobola okunkwatako mu ngalo bwoti Nawe walala. nekutama. Ndowooza tufune ebibuuzo nga 2. Abawagizi bange mwenna baŋŋambye abawagizi bange abatasobola genda mu bisaawe
kwegattagatta n'abantu balala nammwe oba omanyi oli eyo oba oli wa bigere oba okozesa ki naye ng'olina emitwalo gyo 10 bambi jangu let's have a good time mujje Skies Hotel Naguru 29 luno olwokuna mujje mwenna it's gonna be an amazing experience akapera tuwe kapera oluvayo